ensonga y'amasanyalaze eri etya wano? Ruhaya, it is a very stable ku nsonga ya lighting system. Tulina amasanyalaze geni titwagafunye wabula gamazzi wano emyaka 10. Mumaze n'amasanzi emyaka 10. Lwaki twabona nga n'entandikwa y'amagezi g'omwana ekyokubiri twaba ne solar system gale bwe gavaaku solar ebaawo. Ekyokusatu twaba ne generator bwerema twaba ne inverters. So system of lights in Ruhaya school yo eri solar. Abasomesa bano bali batya? Ruhaya is a professional school. Director mwene alikwogera is a professional teacher and professional and highly trained. When ogera wano, I hold a master's degree in education policy planning and management, and I hold a bachelor's degree in education. So, wakati I hold a postgraduate diploma in public administration. Mu bintu byakabwidibwidi ng'ensweri, Ruhaya is a hub of technology. Abaana basoma computer wano. Basoma computer? Lwaki nze mwene ndi mu computer. And I hold certificates in many computer programming, networking certificates from the USA. Bano tulina donge ekigendererwa transfer of knowledge. Abaana babenga bafuna obuweereza obwesimisa. Naye abasomesa betu employing wano very qualified era mu bo boona mulimu master aba managers aba sector managers tulina ba diploma holders, bachelor's holders and certificate holders as per se nga system betambula y'amasomero education system. Tuzirawo tetwalise bagambola abo twali nabo emyaka ejjasooka nga tuli mu mbeera yiwe twaja professional with registration requirement n'ebindi twegayira Katonda yakusaasira tulina professional team erikukola omulimu. Embeera eyo y'ebisale eri etya bano? Bwe twetandika emboozi eno nti nze twasoma nakubonaabona era mission yaleeta isomero eno yakuyamba muzaire omufuna mpola n'ow'amaani era yena tulina yetubaaniriza bona boona. Ayi basically twenda ino level ey'omuzaire abenga talemererwa kusomesa mwana. So ebisale biri pocket friendly. Tulina kye tuyita pay as you go. Sasula omwana bw'asoma. Sasula omwana bw'akola ki? Bw'asoma. Teesa ne director, teesa ne basa, teesa ne administrator, omwana akole ki? Asome. Contract ya Ruhaya egeri wakati wa muzaire na Ruhaya. Omwana aziramu. Omwana is a beneficiary. Omwana wakati w'endagaano eno ali kuliya kwa ndagaano ye beneficiary. If omuzaire atuwa omwana ife twasomesa. Omuzaire yabanga yekubiriza okuleeta ki? Denko ndija munsawo y'omuzaire okuva kwasookerwako paka kwasembayo. Abaana bebenda baboneka mu kitundu ekyo. Ensonga osobola okutangaaza? Ndakuwa by statistics Ruhaya ekyo kyo tukyebaliza Katonda atuyambye twatandikira ku kyalo tugiire nga tubuna. Bwe twogerera wano tulina abazaire okuva e Kaliro abaana basoba 80. Tulina abazaire okuva e Luuka both primary and secondary bendi kwogerako ab'eruuka basoba 30. Tulina abaana okuva mu Iganga district nga bali abaana nga mu boarding abasoba 7. Tulina abazaire okuva e Bugweri by statistics n'abaana b'Ebugweri abasoba 20. Tulina abaana okuva e Bugiri mu secondary ne primary. Tulina abaana okuva e Mayuge nga kitegeeza abusoga ekyo kyo kikiikirirwa bulungi era abasoga nenda okubebaza okuba nti mwiruka essomero lyaimwe.